Abalimi b'ennaanansi mu ggombolola y'e Kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga nga beegattira mu kibiina kya Kangulumira Area Cooperative Enterprise bazudde enkola empya gye bayinza okukolamu ennaanansi ne bongera ku nfuna yaabwe. Bano bakuzirima n'okuzikaza nga bwe bazitunda mu mawanga ag'ebweru. Abalimi beekolamu omulimu ne bazimba ekyuma ekikamula omubisi okuva mu nnaanansi zino ne bafuna n'ekifo mwe bazikaliza. Bagamba nti okuva lwe batandika okwongera ku mutindo gw'ennaanansi ze balima, ensawo zaabwe zaatandika okugaziwa nga kati omulimu gwabwe bagwenyumirizaamu. Nga bw'olabye mu nnimiro amafarms ennimiro basobodde ozigaziya omuntu yali alina ennaanansi ogenda okwakasanvu kati omuntu omusanga mugenda kwa nga mutwalo gumu n'ekitundu. Kale embeera ekyuse basomesezza abaana n'embeera zaabwe mu maka zikyuse. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.